mutya abalabe ffe abalungi era nga bulijjo Viki ngamba tusaako program wa endowoozayo era ng'olwaleero amakanda nga simbye wano bwayiise nga nzija n'emiramwa ebiri gyokka bwe giti ng'omulamwa ogusooka gugamba nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa omwana okusoma okuviira ddala mu baby class mpaka ku university oba kya bugunjufu asome ekisaanidde ayiga oluzungu okuwandiika n'okusoma then alyoka afuna omulimu gwakola oba bamutwale ku institute abeeyo ekintu ky'omutwe kyayiga oba eky'omukono endowooza gy'onompa gye naagenda nayo then omulamu omulala gw'olowooza abantu bano bannaffe abagenda mu masinzizo ne bakeerayo ku makya ne basiibayo ne bazibizayo ate ne basulayo mpaka budde kejenge gw'olowooza kirungi nnyo endowooza gy'onompa gye naagenda nayo kubanga ojja kuba ompeeredde ddala mazima meereere kakati omulamwa gwe njagala okusheyalingako naawe gw'olowooza kya bugunjufu omwana okusoma okuviira ddala mu baby class mpaka ku university oba yandisomyeko ekisaanidde n'ayiga oluzungu okuwandiika n'afuna omulimu oba ne bamutwala ku institute n'afuna ekyokukola nsaasira abazadde sente zaabwe zifa obwereere amazima gennyini Uganda ya leero yogera nga ntya Katonda Uganda ya leero omwana wezikomye gwe teweewola mutwala atiisa ayiga ebyemikono naddala ng'okutunga n'okubeera oba okufumba n'okukosi gyeri n'ebyokwonoona ssente muno omwana simanya omuweerere paka university impossible. That is a matter of wasting your money. naye ng'ebyaddala omwana yandisomye kubanga ekiri mu ggwanga lino kyetaaga ssoma anti kakati tulinayo be tulaba eyo nga yasoma naye ng'atambudde naye nga toneggwerera ng'anoonya omulimu tagula ogezaako mukisa kuba kati nange neegomba nti singa nasoma singa nfuna akasente ka gavumenti nesibeera wane lindako kati gwe kyogamba bonna abaasoma bali mu gavumenti oba oliawo nandifunye omukisa okutwala mu gavumenti okuntwala mu gavumenti mu bufunze gwewagira omwana asome mpagira omwana asome mpaka kale gwe ndowooza eyo omwana asome amaliro omwana kituufu yetaagisa asome atuweko mu y'omukaaga bwe baganya zibayo ezo nga zibuze afune ekyokukola ekirala ekyamakulu kyandibadde nti omwana kusoma afune ekyokukola si kusoma kumalayo kubanga osanga oli ng'alina diguli nga naye era ali ku booda nga nze eyakoma mu senior 6 nga ndi ku booda kati n'omusanga ne diguli ye era ng'ali ku booda kati diguli ye eba yamusala nze nina mikwano gyange nasomanga senior 4 nga bo bali mu senior 1 kati essaawa ya leero bagagga kubanga bo badropinga tebatukana mu senior 4 ekituufu ekyandibadde si kirungi kuweerera mwana wo okuva mu bebi mpaka oba senior 6 ate bw'amaliriza n'anoonya omulimu mpaka nga tokukutuka ng'ate era gwe yaweerera ate era gwe okyayongeramu kyandibadde si kirungi nze nganze sikyagala eyange endowooza yange egamba yandisomyeko okumanya okuwandiika oba luzungu n'agenda n'ayiga eby'emirimu gy'omutwe n'amanya naye ng'era bw'abimanya afuna ebbaluwa kiba kirungi omwana n'asoma lwaki anti kyekirabo ky'oba owadde omwana gwe omuzadde kuba tolina kyosobola muwa kisinga kusoma anti tulabayo abamu ng'amaliriza okusoma n'anoonya omulimu mpaka engatto lw'eggwerera naye era asomye asigala akusinga chances ziba nnyingi ez'omuntu asomye okufuna omulimu ogwo gw'aba asomeredde bw'otunulamu nandikuwadde nga bw'olaba Walukagga yagamba yatuula senior 4 naye bwe yatuuse okwesimbawo nga baagala ya senior 6 ate gye yabadde takola ki tayina singa yali nga yakola mu nkola eyo ng'oba ddala bwe yagenda n'ayiiya mu kuyimba nga kwayina ebbaluwa eyimiridde nga ddala esobola okukola byonna nga bwe birina okukolebwa oba ebyetaagisa mu ggwanga
kyandibadde kirungi yandibadde akaaba ki naye yakaaba olw'ensonga eri nti empapula ze yayina zaali tezimala so gavumenti ekitereezeemu. Kyalibadde kirungi omwana n'asoma n'afuna n'omulimu kuba bangi nnyo abakusoma nga basoma ne bamalako n'emirimu nga tebafunye. Kyalibadde kirungi omwana n'asoma n'afuna omulimu gw'okukola osinga okusoma ate n'atuulawo ewaka nayonoona ate school fees z'abazadde abamutaddemu essente asome ne bamuweerera bamutwala ku university n'asoma n'amaliriza n'atuula ewaka nga talina mirimu kuba emirimu tegirabe. Gw'olowooza bannaffe bano abakeera yo oli wanzikiriza ki? Nze ndi musajja mulokole. Kaakati olowooza bannaffe bano abakeera ku makya ne bagenda mu kyaki ne bakeerayo ne basiibayo ne bazibizaayo ne basulayo bagamba banoonya byamagero ddala kituufu kyandisaanidde okuba bwe kityo? Bayibuli egamba ataakole n'okulya taalyenga. Essebo tekyetaaga kubeera nga obeerayo paka kuba kimanyi bulungi Bayibuli erina weegamba mu Yokaana essula ya 14 onyirwa 13 ti ddala mbagamba nti omulisabanga ekintu kyonna mu linnya lyange ekyo mulikifuna. Kaakati ne woba osabyeko katono osobola okufuna ky'oyagala si kusiibayo. Kati wonoosiibayo famire ye n'eryaki olina omukyalo olina abaana school fees onoomusasuza ki? Anti bagamba mbu banoonya byamagero kola ebyamagero. Nedda tekyetaaga kusiibayo. Tekyetaaga kusiibayo kubanga ngenda ne ŋŋamba kati ebyamagero ebyo katugeze onoonya mulimu oli mu kyaki obeereyo omulimu gunaakusangayo mu kyaki. Kyetaaga kusiibayo kyetaaga n'osabayo essaawa egi n'odduka misinde n'ogenda n'okola ka bizinesi ko konna k'oyina. Buli omu aba n'endowooza ye. Kati eyo gwe gye njagala. Buli omu aba n'endowooza ye naye oba oli awo wafunira naye nga okubeera mu kyaki nga tokola si kirungi. Buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo. Kituufu. Kyetaaga ne tufissaawo ekiseera ekyokusaba n'ekiseera ekyokukola. Abamu bagamba mu baba banoonya Mukama akole ebyamagero ne bakyusa n'ennimi nga basabira mu nnimi. Mukama abaana akuleeterawo ssente aziyiira akugaye ssente ziizo. Oba olina okukola nga eno bw'osaba mpola naye si kubeera mu kyaki okuva ku makya mpaka lwaggulu. Nkwagadde. Balina byakukola abo. Balina byakukola. Anti bagamba banoonya Katonda. Ayekadde Katonda bamunoonya ayekitegeeza kusiiba na kusulayo kandi bw'oba n'omulimu Katonda nga yagukuwa ate ogulesa ogere mu kyaki osiibeyo osuleyo oba olimu amagezi. Mbu banoonya byamagero. Balalu abo. Bayibuli egamba togendanga mu nnyumba ya Katonda nga lonsa. N'omukazi omu yagenda bwe yalina talina kyalina n'akuulako eppeesa n'aliwaayo yaliweesaayo mutima. Edda twasabiranga mu biwempe naye kati amakanisa gazimbiddwa ng'eya Pasita Kayanja ogiraba nga kkanisa ddala tesobola kuyimirirawo amasannyalaze abagirongoosa n'okulabika obulungi langi eddaabirizibwa nga tewali ssente. Kitegeeza omukkiriza yenna okgenda mu kkanisa Katonda muwe obudde n'emirimu gy'ogiweeki obudde olina okuba ng'okola bw'omala ofuna ogende weebaze nti Mukama ompadde ku kyompadde ndeeseeko kino n'abatalina bafune. Amanyi waliwo pasito omu nze gwe nagobereddeko ku mitimbagano ndowooza yakoze nnyo eggulire. Singa abantu bangi bagoberera enjigiriza ye banditegedde amakanisa kyeki. Tumanye nti Katonda yadde gyali oba yatutonda naye si kya bugunjufu okusiiba mu makanisa n'ova ku makya n'osaba bw'oleekaana ate n'oddayo eka ng'olina kunoonya kyakulya. Naye nze ekyannemesa amakanisa ag'abalokole nagagendamu gonna nga labyeko ago golaba gatutumuse mu Kampala sikyawaayo 10 kyange mu kyaki mpa musumba yagaggawala. Nze njagala omusumba ndage nti nenga bummonde naye olw'Essande n'agenda okusumba endiga za Katonda bw'aba talina mulimu
nange sikyamuwa 10 kyange kuba mpayiye Katonda talya ssente. Katonda talya ssente, Katonda tewali wagulira ttooke, talina wagulira nnyama. Nti ate bano abagendayo bawa ndowooza ki? Bagamba banoonya Mukama, banoonya byamagero. Gwe byamagero wabireka bikuyiteko? Tebisobola kumpitako. Ne wano wendi ekyamagero kisobola okuntomera. Kikutomera bwe bu. Ne bukyanga wano nvuddewo. Nga bansanze mu kalina. Nkitegedde. Kyogamba gwomu akeera ku kyaki n'okeerayo n'osiibayo n'ozibizaayo n'osulayo. Iye. Okeerayo? Nkeerayo ku makya. N'osiibayo? N'esiibayo. N'ozibizaayo? Iye. Ate n'osulayo? N'ensulayo. Olwo oba okola ki ekyo? Mba ndi mu kusaba. Oba oli mu kusaba? Ng'olwo osaba ki? Kusabira ggwanga, kusabira obeere bulungi webiti. Kati oluwano kuwokola ani akubeererawo? Kuba mbadde manyi abantu basaba bafune emirimu, kati ate omulimu gw'oba oguleseewo? Nagwo era osaba okufuna bakasitoma. Kati anti obafunye ani abaguza nga gwe toliiwo? Nange mbeerawo n'abakozi ne babeerawo. Ate ngambye okeerayo n'osiibayo n'ozibizaayo n'osulayo. Kati kasitoma zo wano takusanze? Friday ne Sunday. Obeerayo ku Friday ne Sunday. Okay.